Gyebaleko nnyabo, nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi. Nkoze ntya? Ndi mukyala akuze, nnyina ebizibu ebimazeeko emirembe. Nnyina omusajja, twali tubeera mu kyalo ne bba wange, ne tuvaayo ne tujja tupangise mu kibuga. Olunaku lwakya ne tujja ne tufuna ennyumba mu kitundu ekimu kye sitagenda kwogera. Twafuna ennyumba eyo tetwasangawo bantu bangi, bwe twasangawo abasinga baali bakola, baali ku mizigo egyo. Waayita emyezi 3 ne wajja omukadde. Wajja omukadde ng'alina abazzukulu be. Ne tubeerawo, yali talina nnyo ssente, naye namufuula mukwano gwange, naye nandaga nti nno anjagala. Waayita ebbanga nga tuli ba mukwano, nga kendiddeko akalyako, nga tukolagana nga tuli ba mukwano, ng'era namukazaako lya jjajja. Abaana be baatandika okubba ebintu byange ewange, nga bajja ne babibba mu nju. Oba ofumbye emmere osanga bagisenyeeko. Ne ngamba ka ŋŋende ŋŋambe mukulu munnange, mugambe jjajja munnaye abaana babagambe banzibira emmere. Kye sitamanya nti nno kugenda kuvaako obuzibu obumbonyaabonya paka kati. Nagendayo ne ŋŋamba jjajja. Jjajja we namugamba yayogera ebigambo bingi. Abaana be nga bwe batasobola kubba, tekisoboka. Ki kye batafuna, ki kye batalya. Tebaalina ssente nga tusheyalingira wamu ebintu byaffe ebisinga. Nga kakabe kajiiko, kakibe ki, okisanga ewange n'ewuwe. Namwagala lwansonga nali ndaba nti nno talina kyali, ate akuze, ate nga ndaga nti nno talina buzibu. Kye sitamanya nti ne gye yava baali bamugobyeyo lwa bulogo. Lwaki olunaku nga tubadde tuyomba, nga tuyomba naye nga mugamba, kubanga mugamba ayogera ebigambo ebingi. Naŋŋamba mu ebyo ebigambo yaŋŋamba, naawe ojja kulaba. Nze ndeze ku bazzukulu, naye gwe tojja lenda wadde ku mwana. Ate togenda nakuddamu kwanibwa musajja yenna, togenda nakuddamu kubeera na muntu yenna. Nalowooza nti asaaga. Ne mugamba jjajja, tekisoboka, kiba kitya bwe kityo, tekisoboka. Natandika okulwala mu wiiki nga 3. Ne ndwala, ne mbeera nga ndi mulwadde sibitegeera, naye lubuto. Olubuto lwange ne luvaamu. Nayisibwa bubi nnyo kubanga lwali lukuze. Ne nkomawo ewaka. We nakomawo ewaka, jjajja n'aseka nnyo n'agamba naggamba nti nno tojja kulera ku mwana. Ne mugamba jjajja, abaana nali manyi bonna baali baffe, nga tulina obbagambe baabakoze ensobi. Yaŋŋamba abaana be tebabba era tebasobola kuyingira mu nnyumba yange nga banonyeemu byakubba. Ne mugamba naye jjajja manyira kye nakola, nsonyiwa kale. Yaŋŋamba omala kkomba ku kyenjagala. Waayita ebbanga ttono ne nfuna olubuto lulala, naye lwakola ekintu kye kimu. Naye ng'ebyo ebiseera byonna nali ne bba wange.
bba wange twavaamu embuto 4. Natuuka ekiseera nga bijjibwa ebintu ekiro nga bintugamba ndi mu buyine bba wange ngenda omulaba ng'afuuse musota omunene ennyo nga nze ndaba musota. Nga mbeera mu kutya buli kadde. Tutambudde buli musawo. Obulwadde bugaanye okugenda. Ebyokuzaala z'embuto zo zaabulira ddala. Saddamu lufuna kasita embuto 4 zaavaamu n'enkomaawo. Mpunya sibeera na muntu. Omusajja yaddayo dda ewaabwe. Omusajja yatuuka eyali akola nga takyafuna wadde 10. N'akwata ekkubo n'addayo ewaabwe n'andekawo. Nagenda nga njoza engoye ku kyalo okulaba nga nsobola okufuna ekyokulya mbeezeewo abaana bange be nnali mbeera nabo abaali abasisita bange. Natambulanga nga noonye ekyokulya mbeezeewo abantu be nnali mbeera nabo abaana abaali abasisita wange eyali yafa yali yabandekera. Ekyokulya nali nkifuna ng'era njoza engoye ku kyalo. Nabyo sikyabikola. Sikyasobola pangisa nnyumba. Abantu b'ewaffe bonna tebaagala kuntunulako. Tewali ayagala kuntunulako. Buli muntu tanjagala. Bw'embeera omuntu ne wantunya butunuzi bw'ati asobola otandika okunvuma. Simanyi kyakukola. Omukazi yavaawo ku nnyumba zaffe n'agenda kwe nali mumanyidde kubanga nange navaawo. N'agenda. Simanyi gyakumujja naye namwetondera yagaana okunsonyiwa. Nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi. Nawaaba nange ekivundu kyenvaako mpunyanga emmese efudde. Naye nsaba mumpe ku magezi. Ebyokuzaala si bye ndowooza. Naye njagala mpone okuwonya n'okukyayiwa buli muntu n'okuvumwa buli muntu newaba mwana muto asobola okunvuma. Nasanyuka nga mumpadde ku magezi. Mu bbaluwa eno eyagiwandiise yannyimye amannya ge. Simanyi lwaki yannyimye amannya ge. Nannyima n'ekyalo kw'abeera wadde kwe yava. Bannange munansonyiwa sisobodde bibateeramu kubanga era sibiina. Mu bbaluwa gye yampandiikidde aŋŋambye ebizibu by'alina, taŋŋambye kyalo ki. Ngezezzaako mukubira essimu aŋŋambye ekyalo tukireke n'amannya tugaleke. Tugendere awo tusobole okulaba nga tumuwa ku magezi. Essimu zaffe eziyitawo kweziri musobola okumuwa ku magezi. Tukoze tutya? Oba n'obooteekako komenti tugisoma era nzimutuusaako. Gwe mba mpandiikidde ebbaluwa oba naye asobola oziraba. Naye ono talina ssimu ya WhatsApp. Nja zimutuusaako. Bwe mugampa era we nga mutwalira. N'asanyuka nga mutuwadde ku magezi nze n'omuwuliriza wange.